Assalamu alaikum mwekuveri swahaba kasumba awamnisa Karim kekato chef na kulwalero. Ladies and gentlemen, kudachikanyezo keza kata kusawo mwe kumachagoli na kulwalero tuli munakuzo mwezi mwendalo na kulwa kazoba mwezi gwa mgula sigo mwaka 2024 kulika nnyo mu weekend we officially open a new week mu mwezi guno ogwa March era nga tukubuzako nti wasuze otya weekend yatangudde tabatambudde bulungi alhamdulillah mulimu ebyaganye mulimu ebyekutte ojevuma just hang in there mukama katonda ajja kuba naawo awo akuyisawo tusasiddeko nnyo abalwadde n'abafiiriddwa mnemwe kwate katonda ebyo biwuli amanyi bwabinyiga and those of you who are celebrating something congratulations. It is a new week tuyina bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga era nga bimu byetuze nabyo tutandika nabyo. Welcome to the show. Tabula batunda ttaka tuyina buganda kombucha kyakunywa you must be 18 and above okubanga okigezaako tuyina Victory School of Beauty banaffe abagenda ne bakwaayo ka skill ky'obugagga kyosobola okubeeramu mu bulamu bwo nti singa wano kiba kiganye nsobola ano oba you can actually utandikira bulamu ne butandika okubeera nga bulungi nnyo nnyini ddala diaspora connect kwagala okweyongerayo ekyo bakimala ekyobeeranga empapula bazikwasaganya bulungi nnyo when you go and look for greener pastures now kwanga tuyina abakulu bagenda tutambuza paka saa zigenda kubeera 3 ez'okumasago nakolayo tweyongeko tutandike good morning. Come to the show okuteleza mu katonda kuzo mwezi 11 nawandisa birani munnaye bwenkopi ahenange enkopi ebifu abakopanga mukimanyi bye mukopi bye twakolanga mu kibiina naye nga byebyo kale tulina kuzo mwezi 11 omwezi guno bamugulansigo wasizotya we officially kickstart the month of Ramadan. Yes, guno kuba mwezi gwa mwenda kuluna kalenda aje tutambulirako mu dini y'Obuyisiramu. So eri abasiramu mwenna mu ggwanga tubagaliza omwezi ogwa Ramadan omutukuvu omulungi ogujjudde ebirungi era ng'enebeera mpaji yakuna ku mpaji ez'Obuyisiramu ze tulina okutambulirako. So with that happy Ramadan abatandikiddewo alhamdulillah Allah akibabalire namwe abanasangayo for some reasons namwe tubasaba Mukama Katonda bayambe kati mu ggwanga lyonna because ba Christians bali mu kisiibo naffe tubeeyunzeeko tubikwase Mukama Katonda ajja kuba akitubalira kale tuba tutandikirawo abantu abamu tulina oteeka mu kusiiba kwaffe ya parliament ya fenunchi kakati ekiri ku parliament exhibition ekiri ku mukuto gwa X kyagendera ddala maaso abaana bambudde abakulu babajjeko engoye bazizaayozizza batubuulira ki ekigenda maaso eyo okulaga obulyake enguzi ne ssente ez'enjawulo ezifulumira mu budget y'abakulu abo naye nga buli omu aba yeebuuza zikola kyo maife bwe tutula eno mune tetubimanya ate era twabawa obulamu bwaffe okendowooza zaffe batutegeerere kakati no munange the other time bwe twali tusoma wiiki eyewedde twali tukulaga offices okuli ya speaker okuli ya deputy okuli ya prime minister owamu ne ya leader of opposition ssente ziri allocated mu ezo offices era ne tukulaga nti munange 2023 office eya speaker parliament ne deputy zaali zirina ssente zibeerako naye abakulu abo bayingira mu office nga why man eateth where he does what yeah era bwetyo tugenda mulanga office ya speaker w'eggwanga ennungi ey'omukyala gwendi proud of mama Anita Amongo yo eri mu biliyoni 13 ne miliyoni zezigwamu awo era munenga ne ya deputy wete eyagaliza yekka nayo yeeyongeramuko kasente ate ezimu ne zisalibwako offices endala kakati ku bimu bye twakusomerako luli okulaga nti office zino zigenda mu ssente bweziti ne bweziti era ssente ezimu zikola bino ezimu ku ssente ezigenda gwayagala okwebuuza nti biliyoni 13 zikola ki abantu bano munnange badonetinga bagabira abanaku bagaba mu nsonga ez'enjawulo ate nga baali beeteekera na kisiibo
Sente zo ziteekawo just in case, not even just in case, ekisibo kiba kituuse ogabire eddala. I know. Bw'ogendako n'osanga kyaki nga terabika bulungi n'owaayoko. Bw'osanga abalwadde n'oyamba, bamasikini n'oyamba. So munange ku bimu bye baatulaze ssente zino office ki era egabawa era egaba musimbi gutokomoka gutya. Munange nno gwali ng'ogamba yiyi. Sente ze nyingi bwe zityo. Nze nga tebampangayo. Nga nze omu ku banaku b'eggwanga lino. Munange donation zino wamu bw'ozigatta zigwa ziri mu ssente eziri mu ziwera billions 163 era nga zino ziweebwa ministries ez'enjawulo departments ne agencies ez'enjawulo okuba munenga badizaayo ku bantu kakati nno ku offices ezisingako omutitimbe gw'ensimbi kwe kuli State House wamu ne office ya Prime Minister naye bagaba nnyo bagabi namulaba ne w'amayinji banne yagaba ebbaasa najja naawe abazinyi baba natera okuntuukako nezigwawo nga walaba naye era kakikakasa nti bagaba era ejjukira bulungi nnyo kyabale omanyi abannayuganda mulumirirwa ebitabakwatako kakati gwe omanyi ne ssente wezifaanana ziryoke zikulume kyabeera aliikiriza nnyo tujjukira ebiseera ebyo nga omukyalo oyo bakamukwanga office ng'agabanga bw'ayagadde atambula n'ekisawo bw'omusekera n'akuwa kaliko sitegedde mu donation basinga kati nga mama nabbanja zibeera mu bbaasa bamala kati nga bampadde ebbaasa bankubira essimu bali aba auditing ne babuuza bamaddala bakuwadde 10 oba ye abagamba nti mu bbaasa mwabaddemu zino ate kati gwe bakumanyi ekiza ye abagamba era kati weba kati mulimu abantu betwagala nakuwuliza mmwe kuba omuwamma mbeera mu buswazi miliyoni 10 kati mulimu ze tusobola omanya kati nga kyaki ejja kujjeega maama yatuwaddeyo miliyoni nga 7 nakandi waliwo wano wetujja wano kati nga wetwawadde ku mayinja awo ng'agaba bbaasa ku bbaasa abo obutuntu butono nnyo sisi ekikulu ye kati abagamba ye bajja ku akaunti nga ofisi erimu ababibala ebyo bajja biwa entertainment yes mu bbaasa buntu butono nnyo oba bumala toyina na ku approvinga gwe bawadde basa bagira bensi yonna accountability ya donation. Thank you so much. Era munange ingawe nkugambye State House yesingako ssente era nga wano bazawuddemu ne bakulaga omukulu omukulembeze gwanga ni ddungi President Yoweri Museveni Kaguta era yasinga kakasente akanji agabira abantu binja abali awo banazirwanako ne bajja abali awo oluseke rungi nnyo mu State House yetaaga akasente kabenga weekali kakati no ebyo entertainment bidale budget entertainment nagigambe ezo zijagenda under entertainment not donations kakati President Museveni afunako bilioni 137 n'abagabira bana kumwe nacha kuba president wetaaga okubanga oba okuze nati yafuka president nga muto kubanga bakusasula obukadde busatu ane bakuwa obukadde obumeka I know bilioni 137 ogabengabe naye nga gwofuna miliyoni 3 bana eguba mutima nga anita soka kwewo tabanze leka sibusobola era kwa office ya vice president omuchala aliko Ssente kati ya State House tujiteka under State House yena afunayo milioni 700 millions na ina agabira azigaba kodi ate bananga buli kimba ne mwagala cha camera kwa buli kaseera abera president has told me the president has sent me siwulira konti now on behalf of my behalf kakati akachiko ka parliament eri parliament commission egaba ye inako 9.7 billion kati office yo mchala Anita Amongo neberako ne 2.4 billion eya deputy neberako ne 1.8 billion then ey'omukyala maama Nabbanja ne ba deputies be bonna basatu nga bwe tubamanye emitendera egy'enjawulo ne bafunako bilioni 5 mu KC ate mu KC bambi nabo bagabangabe kakati ekyeraliikiriza bannayuganda era ssente zino ziwulira mu mawulire olunaku olwaleero agaddeire monitor oba oziraba ku mutimbagano ku exhibition eri eriyo ssente zino tezirinaako mitendera mwe bazigabira. And of course donation nga bwonsanyusiza katanga bwe yabadde ijabu eyo ijabu ki it is a dress kati esobola okunnyumira n'enkuwa akawumbi donation ekigambo anti donation kiva ku mutima you donate kwoyo gwosanyu akutteko bakusanyusiza munanga kati akulu bagamba ssente zino zitambula zitya zigabiwa zitya ku mitendera ki oyo omusajja ali mu saati emyufu omumpye nnyo oyo yali akoze kyo mu kisinziira ku kusanyu kuba kwatibwako
donation ya mwoyo by the way ya mwoyo ti spiritual bafudde ne bagamba nti ssente zino munnange engeri gye zitaliiko kibuuzo tiwazigabidde ani era yabadde akoze eki mbw abakulu bazikozesa lumu nga kapito waabwe abawayiriza bazigaba bajja ne bazigaba bwe bakaŋŋambe kati nga church ng'eyo oba muzikiti ng'ogwo ate era ne bannanga ani atayinza okuwaana muntu amuwadde kasente ate teboogera mbu zino za donation awaayo ye nga ye era tuvaano nga tuwaana kumbe BBS yakutuma saimu ofisi erimu ssente ande ekisinga ku BBS bwe bayampa ssente nga nze nino zituuse kubeera n'abatuyita batuyita position zaffe anti njagala ojjo tugambe nti bannange munnange mulaba ofisi yange neerimu ssente President Museveni waba aleese ssente waddembe obutazituwa wadde nga za donation naye waba yazituwadde ofisi yebetu wadde nga eyita muyi nga mutandika okugamba omusajja wa mugabi yeebale mungu amuddize gozaba naye bawo okugabagaba munnange ne ssente zezeeraliikiriza era ogenda owulira nga sandisa okukola ng'ezikampeininga ng'abantu bazeeyagaliramu lead of opposition netayinaamu eza donation tetugenzeeyo nnyo naye nga offices nyingi zirina obusente obugwagwamu kaawo ane tubeera wano ku masengero kuva ssaawa emu tubavaawo kone tugamba nti mujja era omwana we yabuuliza bannange kiringa muntu kugaba ate ng'abantu bamanyi be balina okugabira kyenva mbaga nti tubeera wano ku makya bwe mutugamba nti mujja tusobola okuvaawo naye ate nze nsobola okubeerawo siri nnyo bize obiirangawo mbeerawo nzikasa mugamba nti kyekyo ekiri ku ezo ssente za donation bazeebaza abaana ne bazikola ki ne baziteekawo kaakati munnange okweyongerayo era sitiru nga tuli ku nsonga y'emu auditor general omukulu Muwanga John Muwanga ng'anoonyerezaako kali akakiiko ka Parliament Commission akagaba emirimu kasasula n'okusalawo bye kasalawo banoonyerezaako ku bakozi basasulwa batya ino auditing eri office munnange bw'atyo ng'afulumya ripooti zino zaafuluma 2 era nga ziri dated ennaku z'omwezi 13 Septemba 2023 naye ne zifuluma ku nnaku ez'enjawulo do I make sense yes kakati reports zino report esooka ng'eraga munnange waliyo ba ghost employees mu parliament kijja kitya nga tebakola naye nga basasula amanya gaabwe gye gali ku payroll era osanga bulungi nabbanja hasifa naye ng'ekigalo kyabwe tekijja simanyi na parliament ebeera luddawa kiba kiva era ng'omusaala gufuna bulungi nnyo munaye nga alaga nti abakozi bano 1.6 billion esasulwa aba staff members 21 naye nga 19 tebaliiyo naye nga tetunagenda ne mu bataliyo nga zo ziba nnyingi 1.6 akawumbi kamu obukadde 6 bosesula abantu 21 ate nga ne baba bakola mulimu ki kati nga 19 ate tebaliiko ekiba kitegeeza 19-21 abasasulwa erittu be bawandidde ente babaka kubatuula munnange ripooti endala ng'efuluma eyo ye afuluma mu Febu 22 nga ate egamba babiri bokka be bata existinga naye nga zo ziri ne bakyazifuna akati bano bo bafuna miliyoni 179 179 ezisasulwa ababiri abata existinga naye nga omuwendo gwekwetinga kuzize twasoose ziri billion 1.6 zisasulwa staff members 21 naye nga 19 tebaliyo kati report eyo we yabeera revised by the auditor general nagamba ababiri be bataliyo era bo kye baatereeza ba ghost employees tebatereeza abiri ebyaba basasulwa mmeka it's none of his business ye yali ano zeno mbadde ndaba nno kye kisinga obukulu bane bali bakola baweereza abasasulwa mmeka gwamanyi nokimanyi mu Uganda muno temuli ssente munnange kaakati munnaye abaana babadde ne monitono gwekutemu ngalo bwe batyo nga banoonya ku gundi ku mwogezi w'akakiiko kano director of communications and public affairs of Chris Obore nga bamubuuza bino byetuwulira wabiwulirako kijja kitya mwe mutya n'abakozi abata existing ate report zifulumya ate zikyuse tubuuliremu ng'agamba munnange auditor general yatukubira era ne yeetonda
kuba auditors b'ebintu bye baakola report basobya omuntu asobya byebyo munnange katuumulemu tukomawo